alina ekibiina kye kya DA Democratic Alliance agirowoozaako ddyo gitetenkanya egende mu maaso. Mbadde yali badde advantage ye. DA egende ekwata obuyinza ani amuganye. DA weeri kibiina kye weekiri agende akwata obuyinza. Yagamba nti mukujjako obukofiira no structures. Obukofiira tebulina buzibu. Era nga boolaba ebitengi bye ebya mu bbutu bye bambala. Nabyo era bitabivumirira tebirina buzibu. Ebya mu bbutu siseseko. Wazabanga. Obuyinza ye nga bwe yabukwata ddi. Amaze mu nsiike emyaka 20 ngali mu byabufuzi. Obuyinza yali abukutte ddi wadde okubeera chairperson. Wadde okubeera commissioner kyayina. Yabukwata ddi tuyoke tumulabireko. Bwe yali mu DP teyeesimbangawo. Teyalinga mbifo. Amazenga zanga independent teyeesimbawo. Mu parliament yagendayo atya nga teyeesimbyewo. Nupu gyayogera wano tennamala wadde emyaka 5. Ye amaze mu byobufuzi emyaka 20. Ne Nupu registered. Nupu eyina ekitebe weesangibwa. Nupu eyina constitution. Nupu eyina ababaka mu parliament nga naye kwali. Nupu eyina structures mu Uganda yonna. Ekitebe ekikulu ekya DA kiruddawa. Mwami Bwanika akola ngani mu DA? Oyo Mwami Bwanika waliyo Mabike waliyo Babadebe just. Bachikosi. Babadde bakinywi. Bakinywi. Yo afeyo kutigobya ebyalo. Bakinywi nawe. Tebayinawo nawe. Goli owulidde nga yeeyanjula nti nze nga Bwanika ekitibwa ekiti mwengwaze secretary general oba nze vice goli owulidde nga akyanjula wadde oli owulidde nga akyanjula. Yegambye nti obuyinza tebabutwala na kakofiira. Obuyinza tebabutwala na kakofiira. Obuyinza on'okubulwanira on'okuba n'enteekateeka gati temulina nteekateeka yonna. Anti akakofiira kati bitengi biba bitwala obuyinza. Ekiro yenteekateeka kizayina amaze mu politics emyaka 3. Enteekateeka yagala ziriwa. Museveni yateekateekera 5. Ye ali mu 30 kati enteekateeka kizagamba. Yonna gy'osinzira okutulaba kw'emboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja. Otweyanziza twesiima okuba nti n'otulaba. Buli kadde comments obaka bwonna tubeebaza mwebale nnyo mwebalidde ddala. Tuzze nate ndi wano ne Council Tegusulwa Innocent. Nga bulijjo omusajja musomesa, musajja munnabyabufuzi, musajja munnamawulire, muzadde, musajja mu bufumbo obutukuvu bulijjo sikoogeranga. Naye nga ekyo nakyo ekitiibwa akirina ate nga musajja alina emikwano mingi ddala. Yangambako awo nti ku mukolo gwe ogw'embaga simanyi oba nkoze byo byogera naye nga ku mukolo gwe ogw'embaga alina emikwano mingi abagagga abamuwa ensimbi ezafikawo n'azitwala ku vacation nawo omulamu n'omukyala mpozi mwagenda Dubai mawanga mangi ku vacation gye tuyita honeymoon mwagenda mawanga ag'enjawulo temwagenda mu ggwanga limu abasinga bagenda Italy, Spain, Dubai ne Bongereza. Ekintu nga mwakiwanika sife batwakiwanika bantu bantu bakiwanika bantu bateekamu ssente zaali mpitirivu. Nkoze nti abanate ndakuba na topic namba ne katugireke gwanira kubuuza ndi kati omuntu akola ate okuzimba emikwano egyo gyonna nabanga kasente kati kubanga akasente wali okalina naye ate n'emikono kye gyakukola nakyo kyali ky'amaanyi nnyo. Kyangu nnyo kubeera muntu mulamu. Bw'obeera omuntu mulamu kiba kitegeeza okulembeza abantu. Olekera okwesoosowaza weggweka ate n'okulembeza n'osoosowaza abalala. Kati oluvannyuma okufuna ebikwano nga gikulebyemu ddala nti wano oli mwesimbu twofaayo okimanyi nti manya nti oyinza okubeerawo omwaka ne guwera nga teri mukwano gwo n'omu akubidde essimu ekubuuzaako bangi si bangi kiba kyebonere ngamba bangi abankubira essimu okumbuuzaako
Banje bakubira simu okubuza. Nedda bangi. Abatankubira simu. Kumbuuzaako nti Mayanja Geoffrey nga talina nsonga kati wasuze oti oli bulungi mbadde nkubuuzaako. Oyinza okubeera n'emikwano mu ssimu ng'olina abantu 100. Ng'olina n'emikwano egitali mu ssimu mingi. Ndomala omwaka gateri yali akubidde ku ssimu ng'akubuuzaako. Yes. Okubuuzaako nga okuggyako nga takubanja, takuyita mukole, talina kyakwetaaza namba ya muntu oba buyambi. Era essimu zino bw'ozitunuulira ziri mu categories. Ebitundu 80 ku buli 100, si 80 kumpi 90. Bakuba essimu nga bo be bakwetaaga. Yes. Bayinza n'okubeera 95 ku buli 100. Essimu tandika oziteeka mu categories. Ojja kwesanga nti essimu ezisinga ezitukubirwa ye aba akwetaaga. Ye aba akwetaaga. Mu bimpimpi byakugamba biyamba ye. Yes. Biyamba ye. Bwe tebina bikuyambira. Tebina biza n'okuba bikuyamba kale nga mwine mugenda kufunamu. Ningambe eno essimu ey'omuwendo nti mbadde sina kye nkugamba mbadde njagala kuwulira buwulizi kubanga gyo baŋŋambye jaamu yabadde mungi. Oba baŋŋamba wavaano ng'olina ekisujjasujja. Twasemba okusinkana wali mugonvugonvu. Oli bulungi kati. Naye kati oli bulungi. Oba ekibuga gyo amataba gabadde gati enkuba nga yatonye nnyo. Oba amasasi gavuze mu kibuga. Ate sazzemu kuwuliza. Mbadde nkuceekingako. Osobola okubwa essimu miliyoni namba nga mulimu essimu ez'ekikola bwe zityo 2 oba 1. Yes. Be bantu. Oba ebintu byonna bye tufuna ebirungi abantu babiwulira. Era babiraba. Naye okufunayo omuntu nakubira essimu ba n'akusanga n'agamba Mayanja baŋŋamba wagula poloti weebale. Olina wootoose. Mayanja baŋŋamba nti oli mu meeting za kwanjula oba za mbaga. Kati osajja okudde gendera awo. Yes. Ne batakuwadde ssente by the way, ne batakuwadde ssente. Mayanja baŋŋambye wafunye omulimu omupya. Katonda yeebazibwe. Mayanja baŋŋambye wazadde omwana. Katonda yakuwaddeyo omwana. Yiba Mukama nga watte. Kulika. Baŋŋambye waguzeeyo ka ploti oba oli mu kuzimba kulika. Tebasobola. Tebasangika abo. Naye amawulire amabi ku ebyo bye twogeddeko nga lw'ekikuvaako ekikugibwako oba kye bazudde mbu tekyali kikyo ago bagasaasaanya nnyo. Wagobeddwa ku mulimu. Ago bagasaasaanya nnyo. Omukazi yanobye. Bagasaasaanya. Motoka teyaliiye. Yes. Poloti yali atulimba. Oli akubira n'okukubira n'akuteeka ne cloud. Embwa ezo nga zitudde bonna bali mu kuwuliriza. Muganda nga Mayanja ogamba otya? Mbadde ŋŋamba waliwo bye mpulira bino muganda wange nti bayinza okuba bakugobye. Bituufu ŋŋambye muganda wange kamukubireko. Munnange bituufu. Bonna abaliwo ne baseka. Embwa ezo ne zireka ziseka ne be bantu. Okyali muto ojja balaba. So bakusomesa n'obamanya. Bamala kutuukako. Nze neesonyiwa abantu. Ekintu kyenkulembeza kiri kimu Mayanja ze mirembe gyange. Mirembe gyo. We natuuka bwana Mayanja ne boŋŋamba mugattako emu ziba 7. Era nzikiriza ne ngamba musajja gw'omanyi okubala. 7 gwennyini. Ne boŋŋamba 2 gattako 2 zibeera 8. Nzikiriza bukkiriza nti ezo 8. Sikyayagala kaayana n'abantu. Ne bw'ombuzaabuza nga nkulaba olina balansi wange gw'ogaanidde. Bwe mpimapimamu nnyo nga siki nga ŋŋenda kuteeka mu kifaananyi ekirala nzeesonyiwa. Nga ndeba obadde ombuzaabuza. Ne bwe kibayita okusesemya nazikusesemya. Ate kakati bwe nzikusesemya ne nzikuggyako 2,000 ebyo oba 10,000 kitegeeza nti ngenda kuba ngudde mu loosi. Abantu abasinga tebakiraba bwe batyo. Oba ogudde mu loosi etya? Eno yoloosi gy'oba ogenda ogwamu oba okomezaawo ssente zo z'obadde oyina zewali badde ofiirwa 10,000 oba 3. Now bw'omulabisa n'ozimuggyako ozisigaza nekyaba agenda okukola. Erinnya lyagenda okuttira agenda kuttira linnya lya miliyoni 200,000. Abagenda kuttira linnya lya miliyoni 10,000. Miliyoni 10,000. Abagenda kutandika kukonjera. Buli bw'otabeerawo kati obusungu buli abufuula ekizibu. Ensonyi ziri azifuula ekizibu. Obusungu.
kati erinnya lyo n'alitattana wonna wonna w'oyitawo wobadde obeera lyonna ne lifiira ddala 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 naye nga tababuulira kwe kyava ate nawe tobimanya naye ono omuleka nga mugezi agenda era nze enkola yange lwalumu nze buli kye ŋŋenda okukola nfuba nnyo okuba ne kyenji wange kyenji saagala tuyombagane kachenji oba nako omuntu akalyamu n'agamba tegusuula mwakola dda nawe zino zindekere notandika okwesika n'owa booda so niweesika n'agamba nedda nagambye enja naye olukumi nawe lundekere kati notandika okumunnyonnyola nga tinawe olukumi lwo lulina ebyokukola notandika okumunnyonnyola okusika omuguwa nange ndi bubi tabikkiriza n'ozimuggyako kati ensi yeetaaga kutegeerera kati nga woza tegusula mwakola dda wakola naye ebyo birala tobimugamba ye kyaba ayagala era kyova olaba ogenda ku booda kati ennaku zino sikyakkiriza olugendo olukujja wano kati wano tuli Makindye si bwetu olugenda mu kibuga katugambe 15 ngeza bugeza bw'osanga wa booda n'omubuuza se mukama wange sente mmeka zonompa kansala zonompa zonompa bw'oba ovuukako ku booda n'omuwa 2,000 kansala leka nawe olugendo si lwa 2 Uganda yafa buli omu olugendo si lwa 2,000 naye bakumuwa 7 baka 8 ate tabadde tagenda byogera modedde akansala olugendo lwa 5,000 tompa lwaki ompa 8 kati wamatukawo n'alyoka akubulira ate ababbi abalala nga teyerabidde nti yeye nambeemu kati be bantu baffe ensi bwetyo bwetambula kyekyangoba ne mu takisi kondakita okumuggyako balansi w'olutalo lutalo mwezi oba mwekwata amatayi bwabala bwazza mu nsawo bwabanga agenda okuwa bwakyagaba zino nazisengeka banengezi bazikyusa bati kano nakajjawo nakateka wakati kano nakazzeeno nasengeka abanga azanya amatatu dogaba musajja ndagamba nkumanyi kakati ensi bwetu bweri bwana Mayanja yayonoonekera ddala nnyo naye nga wano abantu kyebatalina kugwa mumanya abantu abalungi be bangi okusinga ababi nnyo lwakuba ababi baleekaana nnyo okusinga abalungi ate n'abalungi tebeerwanako n'abalungi tebakola ki tebeerwanako okubeera n'abantu babiri abantu balungi 10 obeera n'ababi 3 okubeera n'abalungi 10 obeera n'ababi 3 ku lwaki anti omuntu omulungi talina kyakwongerako nga buli muntu yali badde ayagala kubeera na muntu mulungi amwagaliza we banyumya amuyamba mu wano na wali okukinnyola obulungi teri muntu mulungi gye biggweera asigala muntu atandika mulungi namala nayonooneka ekyo kimu ekyokubiri omuntu omulungi yaba amanyi mulungi mubeera mwenna mwogera biki tewali buzibu n'okulwanira takulwanirira nnyo naye omuntu omubi akuteeka ku nninga ebigambo byokka byayogera bikuleetera okukola ennyo bikuwa amaanyi ebigambo byonna byokka byayogera bikuleetera okumwekengera okuba ntasobola kuwa butwa nakukotogera kati bw'oveeyo nga weegadinze bulungi ogwate mulungi ate yabukuwa gugobadde oyita omulungi gw'ogwamu ono omanyirawo ntakwagaliza n'omwekengera era n'omanya n'ebigambo byakwogerera era n'okola nnyo buli kaseera oba ogugumuka osobola okukola ennyo nate omuntu omulungi ate togugumuka talina kyakwongerako naye buli kaseera oyagala okyalenjinga oli omubi kati mu process okulaakulana nnyo ng'olina abantu ababi okusinga abantu abalungi kitegeeza bw'obeera n'abantu abalungi enkulaakulana yo eba ntono ddala okusinga bw'obeera n'abantu ababi yes abantu ababi bakuyambira ddala okuteekamu amaanyi n'okumanya nti oli bw'omu anti buli bwodduka eno bano b'omanyi nti kati omuntu omubi omanyirawo nti oyo Mayanja tetukwatagana tasobola kunyamba mu kibuzibu n'ekimu n'okiteeka ku mutima ne weerwanako n'omanya nti oli ogwo oli omu naye ate ono omulungi akubuzaabuza yolooza agenda kuyamba bw'ogendayo ate naye tayamba ate ng'omwesize obadde osibidde ku y'olukoba bw'ogenda naye ageyenguja bugeyenjuzi naye omalizaako geyengujjudde ng'akulaalaasizza wonna be bantu
ye muntu be bantu bwe batyo babeera olwo kati kugolaba oba yali message ya luyimba nti ngayogera ayimba ku bantu nti siganye bayambe niyo lekangawo gapo yes ebyenfuna byabakola ki byabakyankalanya ennugu nyingi nnyo gosinga kimunyiza kyenva nkugamba nti mutayiva ku bantu alina lwegamba nga taata yayamba nibe yayamba tebajjukira lwafa lwennyini lwendaba emyoyo era papa Semakula beerayo nnyo webale ddala obuyimba nga obwo butuzimba va kulina ebyokuba obukubi omuziki ninga olulimba lwa Semakula luzibu nnyo otegeera abantu ne Kafeero waliwo lweyimba nti oyo gwolabanga omuntu ate yasinga obukambwe limba lwa Kafeero ndwerabidde agamba nti omuntu alinga kapa yeegonza ne kapa lwogikwata mu kibatu olwo olunyumya ekutagula agamba nti oyo gwolabanga ate omwangu golabanga wekisa ate yabasinga bonna obukambwe bali bo badde otenda yabasinga obukambwe era kyovola nagamba nze bwana Mayanja nze esebo bwe mpola omuntu sente zange nazinziriza siddamu kumuwola bw'owola omuntu sente nazikuduza kyekikugaana okuddamu okumuwola kuba nti aba azizizza mu bbanga lyemutaalagaana aluddewo okuzikuwa bwazinsaba ku mande akodeza bitundutundu ne bwazireeta zonna nazinsaba ku mande nagamba mpaamu wiiki tenawera nazikomyewo ku lwokusatu ate esiddamu kumuwa ku lwaki anti kati aba yakwewolako emitwalo 10 nazikomyawo nakomo n'asaba 2 era agakomyawo asaba 3 era n'agakomyawo asaba 5 era n'agakomyawo lwali kusaba obukadde 3 toliddamu kumulaba lwali mutegeera lwali mutegeera waliwo kampuni yali awo mu kibuga awo nga ku Namirembe Road awo bagingamba wo yali eri yajja nga oteekayo ssente nti bw'oteekayo leero emitwalo 10 ndowooza munaku nga 2-3 oba wiiki nga bakuwamu 2 nka gira bw'otiisa bw'oteekayo akakadde bakuwamu bwe ziti kampuni yaliwo awo zibaddewo nnyo ku online naye mbu bwakyalumu polisi mbu nejja kati mbu polisi bakuttaawo byokwata biri mu mateeka badduse bakoze ki kampuni neebula abantu bali nga bakuba omulangazi balina kabawo obukadde 5 balina kabawo miliyoni balina kabawo bagenda okukizuula nga kampuni eno yasooka n'ekibateekamu bwe yamala okugira bweti nti enaze kuteeza awamu ennyingi ezaabwe munekola mupangu kwe kudduka anti bwe kiri nga akagero kenda kunyumiza wano akomusajja yajja ku kyalo ng'alina gagula amazike yali agula enkima n'agamba abantu njagala enkima mitwalo 10 abantu balonye enkima n'abalade beekyanga nti nedda tetugenda kutalwa mitwalo 10 n'ayongezaamu n'agamba kati 2 abantu balonye enkima n'ayongezaamu kati enkima za 3.5 abantu ne badyoka baleeta enkima yalina depute we n'agenda depute n'asigalawo kati enkima nga bazisibidde mu keegi zonna nga nnyingi kidepute ne kigamba nti omusajja yankubidde essimu ndyate sente aleeta nzibu ayagala enkima badange muleete enkima 3.5 zabadde agula mwenna bamuguza enkima 3.5 kyova agamba basajja b'okukyalo nti kakati kye tuba tukola nze bali mbamanyi oli mumanyi agenda kuleeta sente munguleeko zino enkima ze mwatunda 3.5 muzinguleeko 6 oli ajjajja bawa 8 bantu bagula enkima ku musajja bamala ozigula zonna tebaddemu kulaba ku musajja tebalaba depute we olugero we lwakoma sente zaabwe zonna ne bazitwala nezaabwe ne bazitwala kati yensi era nze kasitojja mu maaso gange ndowooza salamu alaikum mukama yeebazibwe mwana wa Mariya mukama mulungi owooluganda siddamu kutunulako ntunula eri siddamu mpasa mama we yani oyo mama we abamwannyinazi tujja byogera mu luwumbisi wano mu lukiiko lw'ekika ebyo si bigamu kale ensonga zeezo naye tubadde tunyamiko obunyumi awo Justin ozakkayo tuyinza okugamba nti kagambo k'amagezi eri abatulaba n'abalala mwenna sagamba kamagezi keeko
naye nga waliwo omwami Mpuuga olunaku lwajjo abadde balambula ekisaawe ky'e Masaka bakiyita ffe bannaboodu tukiyita liiku naye bakiyita Masaka Recreation Ground naye nga mukutegeeza ffe tukiyita liiku so badde bagezaako okulaba kubanga ekisaawe ekyo bali mu kukizimba okulaba nga kibeera ku mutindo kubanga kikozesebwa nnyo bannamasaka n'abantu abalala abava ebweru wa Masaka ne Uganda yonna kati badde balambula omulimu we gukyatuuse ogw'okukola nibo bamaze okugulambula emisana oluvannyuma mwami Mpuuga yabaddemu bannamasaka omwo yayogedde ebigambo oba oliawo ebitaasanyusizza bannaNUP n'abali ku side opposition abagoberera ensonga abamu ku bo ebimu ku byayogedde yagambye nti NUP eringa etanoonya buyinza nti munoonya bifo ke nti okuva dda kwasiimuula anoonya ku bukulembeze bwa kansala omuwanika w'ensimbi naye anoonya kifo sekretale jeno bonna baagala kwesimba mu kibiina tegusuulwa nti temuli ku kigendererwa kyakukwata buyinza muli ku kigendererwa kyakukwata bifo byanfuna mufune nenge ebyobuyinza mwabivaako dda tutandikiraawo tujja kuba tumenyaamenya n'ebirala byayogere naye sikutandikiraawo munoonya byanfuna obuyinza ye nga bwe yabukwata ddi amaze mu nsiike emyaka 20 ngali mu byabufuzi obuyinza yali abukutte ddi wadde okubeera chairperson wadde okubeera commissioner kyayina yabukwata ddi tuyoke tumulabireko bwe yali mu DP teyeesimbangawo teyalinga mu bifo amaze nga zanga independent teyeesimbawo mu parliament yagendayo atya nga teyeesimbyewo mu parliament aliyo nga ex official kwolwoba ex official president balonda n'abateeka mu parliament aliyo bo kwabo teyeesimbawo obuyinza nga bwe yawangula obwawa ye ne banne banywanyibe kati abantu abamu oluusi bakusobera n'okusobera n'obatunya n'ogamba nti omusajja ekibiina kye akikolerera ddi alina ekibiina kye ekya DA Democratic Alliance agirowoozaako ddi ogitetenkanya egende mu maaso mbadde yali badde advantage ye DA egende ekwata obuyinza ani amuganye DA weeri kibiina kye weekiri agende akwata obuyinza abutemeetebe abusengeke alyoka akwata ekyo NUP gyayogera wano tennamala wadde emyaka 5 ye amaze mu byobufuzi emyaka gisoba 20 ne NUP registered NUP eyina ekitebe weesangibwa NUP eyina constitution NUP eyina ababaka mu parliament nga naye kwali NUP eyina structures mu Uganda yonna ekitebe ekikulu ekya DA kiruddawa Mengo wa balintuma ekya DA oba ekya DP ekya DA DA terina woofiisi branches ziruddawa zaalina yani secretary general we kale gati bagenda secretary general we yani deputy we yani wa DA kula baleme kutumalira biseera boogezi bigambo balemwa politics bamute bagenda simanyi mwama yanje lwaki abantu banyiga nnyo ng'ebintu bikola nga ye bwe nnuma kasooli olinga alima matooke lwaki onyiga ng'olimye ebijanjaalo nze nimye kasooli obuzibu buli luddawa lwaki abantu banyiiga olw'okuba ebintu ekintu bato kikoze nga ye bw'akyagala ekirungi naye alina ekisinde ne NUP bawandiisa mpandiisa akiregistering efooke political party byatugamba abikole lwaki abonaabona lwaki amaanyi agateeka kuffe lwaki tagateeka kwoli lwaki ffe baafiirako ayina ekibiina ky'obwebufuzi ebyo byeyagamba teyagala kukwata buyinza ye agende agaane secretary okwesimbawo
agaane screen okwesimbawo agaane buli omu okwesimbawo ye yeesimbewo Wajjabo bannaye akigulewo naye kati awabula agamba nti nno oba oli awo gati temusobola kutwala kibiina okuwabula naffe tukirabye ne kyembadde ŋŋamba ekibiina ekyakitandike temanyi baregistaringira kibiina katumulabireko enkola y'emirimu constitution agifulumye agambe nti sirabanga secretary wange nga yeesimbyewo tukwatagana siraba deputy wange ng'akoze eki okubasanga nga mwesimbye omusaba kaadi kibooko sina n'omu gwe njagala wano yeesimbawo okujjako nze nzekka agende ekibiina kimuwandiise fuuke president wa Uganda onakyogeddeko ekya structures yagambye structures new peter ina structures nti wano bagenda nti batukubye olukuŋŋaana e Masaka e Buddu ne mujja n'obukofiira bwe mujja n'obukofiira mwe ne mulowooza nti abambadde obukofiira ze structures ate wono mubadde okola statement awo ng'onyonyola kino ogambye nti nupe na structures yagamba nti mukujjako obukofiira no structures obukofiira tebulina buzibu era nga bwolaba ebitengi bye ebya mu butu bye bambala nabyo era bwe tabivumirira tebirina buzibu ebya mu butu seseko wazabanga seseko wazabanga mukama wange Selector William yamwogerangako ennyo mu butu seseko wazabanga byebyo ebitengi bye bayamba byebwe byennyini bwe bityo bw'obiraba obuuzanga Selector ajja bikubuulira bentyo we byamba kakati omukulu agamba ati ate tulina structure kubanga bw'agamba tetulina structure ye yali atuula kakiiko ki mwene UP yali ki yali vice president mu Buganda owa Buganda era yalina banne abatwala regions endala nga lwomolekamu kamuli yatufaako bambi mukama mumuze mirembe omukyala yatwala western nga lwonambeshe owekitiibwa ng'atwala eastern ne northern ng'eriyo omukyala Dr. Rodriga abo bonna bali batwala region bonna nga ba vice president abo bonna nga batuula ku neeke olukiiko olw'owaggulu national executive committee era yagituulangamu ng'olusi yagicharinga bw'ova ku neeke waliwo olukiiko olulala consultative committee n'enkiiko endala ezijja zigenda bw'otuuka ku district waliwo olukiiko olwa district n'olwa region paka ku kyalo kati ye kwe yatuulangayo yeerabidde amangu ago nti ye structure gyayogera kayatumujjukiza bujjukiza eyo structure yennyini ye yennyini nyini kati ayogere ku eriwa ayagala structure etya tukyanguye nze nkugambye ye we yabeererawo yali vice president Buganda mu northern ng'eriyo Dr. Zedriga omugenzi kati nedda Dr. Zedriga ewali Dr. Zedriga wali omukyala yiwa northern owa western yafa yes n'atufaako bambi eri eriyo honorable Nambeshe kati yatubulira naye bajjendo baba mwetoolodde be baliwa yalina structure be baliwo ababe mufumbire we yaliwo oba Jose Nnyonyi yaliwa omwogezi w'ekibiina yaliwa Secretary General Lubongoya yaliwa amulina kati omukulu ayogera mwogezi bigambo yabadde ayisa Mwami Bwanika akola ngani mu DA oyo Mwami Bwanika waliyo Mabike waliyo babadebe just bachikosi babadde bakinywi yowafe okutugobya ebyalo bakinywi naawe tebalinawo naawe oli owulidde nga yeyanjula nti nze nga Bwanika ekitiibwa ekiti mwengwa nze Secretary General oba nze vice gwe oli owulidde nga akyanjula ewa DA oli owulidde nga akyanjula yegambye nti obuyinza tebabutwala na kakofiira obuyinza tebabutwala na kakofiira obuyinza on'okubulwanira on'okuba n'enteekateeka gati temulina nteekateeka yonna anti akakofiira kati bitengi biba bitwala obuyinza ekiro ye enteekateeka kizalina amaze mu politics emyaka 3
enteekateeka yagala ziriwa Museveni yateekateekera 5 ye ali mu 30 kati enteekateeka kijagamba ko Museveni yagamba ngenze mu nsiko mu 8 mu myaka 5 n'akikutula katono myaka 3 ategeka ki ateekateeka eyo mu njendo emukungwe kikyateekateeka nga bwe yateekateeka DP nga teyagiteekateeka yereka agikubye ekigo ne bagiddukamu ne bagirekera mawo era statement yawe yagamba nti DP wadde yali n'ebizibu byayo naye yali yaddeko naye nopo anti era abadde ayina kuwanira DP kuba bagiwasa bagikuba empeta nabo bonna ne bagenderamu bonna abo badde oyogera bonna babakuba empeta mawo bamukuba empeta nabo bonna babakuba empeta kati DP abadde ayina girwana kubanga yekola byategeera abadde ayina giwana kubanga mukolera byategeera byayagala byategeera myaka 3 afumba kaki emyaka 3 afumba ki ekitajja bakite bakirize ate nze singa nze ye nali badde nsirika nabo serisi ne babulya bulizi kibiina kya DA nga kiwuluguma bulugumi buli omu ne yejjusa musajja oyo daga musajja tetwamutegeera nga kikutema Museveni ewaluma kitwagala kiyali badde akola n'ebino byonna byalimu bya tebitegeerekeka kale nga tuvuddewo awo debate zibadde zigenda mu maaso eza Kawempe ezabukulembeze abeesimbyewo mu Kawempe naye mbadde ngezaako okugoberera eyasooka yali ku BBS era netambula bulungi nnyo side awo eyokubiri nagirabye yali ku Bukedde TV then eyokusatu yabaddewo ku NBS ekiro kyake olunaku olwajjo era abantu bonna bajja ne bakubaganya ebirowoozo abakulembeze bonna nga bwe bali naye of course olwo byalabikiddemuko mu bano abeesimbyewo ab'enjawulo badde baza okubaganya ebirowoozo naddala bwe kyatuuse mu kusengeka ebigambo n'okusengeka ensonga zaabwe mu lulimi Olungereza because nene wasoose ku BBS lwali Luganda tujja ku Bukedde Luganda butwengedde NBS n'ebintu ebikyukamukko era wona labide ne mwami Nsereko Moses ngagamba nti bannange nze ebigambo kati nina bitono ebikola byenjagala okusinza okuba nga bye bingi so nolwekyo temunjogeza nnyo Luzungu njaloogera mu parliament eri kati abantu bange basinga nnyo okuwulira Luganda wano bingi ebyagize kuba nalabyeko awo ne omukulu Khalifa Aganaga nga ensonga ezimu zimulemye okugamba okunyonyola obulungi ddala mu Lungereza ngagamba how can I phrase it ngagamba bintu bitabuseemu kaawo nabala manya tutunye amatusa kinoomu ngeri gye beesimbyewo tuyinza obutaba malayo kubanga moderator ayakubiriza olukiiko omukyala Mildred Haise one yakubiriza bulungi programu ngezo si kyangu okuziteekateeka mukyala Mildred Haise yagiteeseteese bulungi kubanga abantu babadde kumpi 19 omuteyazze kati abantu 9 okubateekateeka mu ssaawa nga 2 kitundu si kyangu era olina okukakasa nti buli omu atwala bulungi obudde bwe kyenalabye nti ekisooka lagire yababuza ku kibuuzo kimu okusingira ddala kyabadde kyabya bulamu ebyobulamu yabibaddeko nnyo ekibuuzo ekyo kyatutte percentage nnene then n'ekira kye namusiimyeko obwedda buli omu amubuuza ekintu kyalabika okuba nti alinamu amaanyi kyalabika okuba nti alina amaanyi nga follow up questions yagikubiriza bulungi kati kyebadde nsaba kati obadde ogamba nti tugende omu ku omu atunze obutabamalayo bonna 10 naye manya tutunulire ab'ensonga manya tusooke ne Nalukoola enteesa nekubaganya y'ebirowoozo wagirabye otya nga twolekera kati okulonda essaawa zino debate ebeera debate nti emirundi egisinga omuntu bwayingira mu debate naddala nga waliwo ekiri at stake kyabulabe aba sensitive nnyo neera nga bwali Honorable Nalukoola council nti omusubira okuba nti standards ze zibeera waggulu olwa
capacity ye badde Nalukoola y'omu ku we yatulya senior 6 y'omu ku baana abasinga mu Uganda yonna mu Uganda ku senior 6 ng'asoma ndowooza Kawempa omuziremu. Now ensonga yazijjeeyo bulungi lwakuba obwedde atattaganyizibwa Mukulu Nsereko ng'amusojjaamu amulumba nga muntu. Ensonga yazirambise bulungi okusinga nga yeesigamye ku mulimu gwa MP. Ensonga eyo enkulu mirundi mingi nti abantu basaba bannabyabufuzi ebintu bye batalina ku mutendera kwagenda. Yafubye okulambika amateeka MP gatandikirawa gakomawa buyiza bwe bukomaawa mu ekyo. Ku lwange nyinza omuwa ebitundu nga 9 mu 2 ku buli 100. Mwami Nalukoola engeri kubanga otulya ebintu bingi. Dimina ye muntu engeri gye yeeyisaamu yonna n'ogamba nti ono muwombeefu ono si muwombeefu ono amaguka ono tamaguka ono apakuka n'ebigambo kadimina yabadde waggulu nnyo. Wakye tuyita dikolam kwe kweyisa obulungi n'otatataganya banno newewe ekitiibwa gwe n'okiwa ne banno. Lagire kumpi ababaddeko bonna bagezezzaako ku dikolam okuggyako abantu babiri yabadde Luswa ne Mwami Nsereko oyo ne batuusa okukiseera ng'engeri gye beeyisaako bakubirire sate tolina kutuuka ku ssajja kukubirira siriikako tereera lindako tujja kuddira leka tusooka ono tolina kutuuka ku sseeryo kiraga bakyaga nti oli disorganized. Kati ku lwange ensonga eya dimina yavuddeyo, ensonga ya diklam yavuddeyo, ensonga y'okutegeera ekibuuzo kye bamubuuzizza alyoka akiddemu mu bimpimpi nakyo kyavuddeyo bulungi okusinga okunanaagira kubanga abamu natunuulidde waliwo abamu nga tebalina potential ng'olaba oluzungu alwogera bulungi naye nga bamuwadde eddakiika emu kitundu oba emu amaanyi n'agamala mu kunnyonnyola kampani z'akulira. Kati eddakiika emu neggwayo ng'ali mu kwogera kampani z'akulira n'atasobola kweyambisa budde buno bulungi. tukwatagana bulungi. Yes. Kati Nalukoola era nga bulijjo yabeetisse mu debate eyo. Tugende ku Nsereko Moses. Nsereko Moses tubadde tugenda tumumanyiira naye atuuka ekiseera banaakutama nti teri kinuma mu nsi muno nga kuleeta kusaaga ne kutakola oba n'okukomyawo olulala. N'okuleeta leero ne kutakola n'okukomyawo n'olulala nga tebintu byokola obyekoza bwekoza ng'ekifumu oli si bw'olina okuba kubanga ebibuuzo byonna bye bamubuuzizza byonna yaganja obiddamu. Ekirala obwedde agamba mu yetagenda kuddamu tagenda kwogera Luzungu ayagala Luganda nga te program babeesa bulungi gamanyi nti ya Luzungu. Ekirala kyeramusiimyeko yategedde wajalaga nga takkiriza nnyo kumwabya yabadde steady nnyo ng'ebibuuzo ebinaamulabisa ekyamuzannyemu ka WhatsApp oba ka TikTok yafubye nnyo biggalirayo naddala mu Luzungu. Era obwedde agamba that's enough for today. Yes. That's enough. A man of actions, not words. Kati Mildred yamulemeddeko n'agamba naye actions z'ogamba ze zirwa nti nze ngenda kuba bannamwandu sente ne bamulekwa n'abakadde nti naye kati ekibalo kitulaga miliyoni 2 by'ogambye balina abantu balembo Kawempe bwe bati kati olwo bagamba sigenda kuba bonna nje kulonda bannamwandu bokka n'agamba naye ati kati bannamwandu mulimu bannamwandu nga tebaagala ssente bo nga bagagga bali bulungi wadde bannamwandu n'agamba nti nze natandise ddala emirimu okugikolako nabawaddedde emirimu segbox nga byine ssente kati obwedde yeewala obutamusindiikiriza nnyo naye yatuuse ekisaa n'akola effujjo ng'ate effujjo si ddungi okugeza okulumbagana banne mu ngeri etali ya bwenkanya mu ngeri etali ya buntubulamu ng'ate abasibako ebintu ebitali bituufu. Ekirala okubeera nirule bamugamba sirika tasirika. Ekirala n'ayagala awaganye Oluganda lwogere ekifuba. Ekirala obwedde banne boogera nga atandise okubayingiramu okula nti abakyakalanya.
Nolwekyo nga bwali mukulu Nsereko twamutegedde ne debate ezo ezimu nze ndowooza mu maaso eyo bali badde bakyusaamu nga bwolaba kiri mu America. Mu America ebibiina byesimbawo bingi ne baddirako bibiri, Republicans ne Democrats be bagenda mu debate, abalala temujja. Abalala temujja. Temujja. Newankubadde nti babeera beesimbyewo. Temujja. Democrats oyo. Democrats alina okubeera mu bwa dictator obutonotono. Democrats ye katamala. Ye katamala. Yes. Bali badde bafuna abantu ga 3 4 5. Kuba badde soba mwe bali bangi. Luso Luwemba. Wamulabye otya mu nsenka ye y'ebigambo mu neeteekateeka n'okubaganya ebirowoozo. Wani yeteeseteese. Katulina ekizibu kimu mu Mayanja wano mu Africa. Mu Uganda ebintu ebisinga abantu bagwira bigwire. Omuntu abeera awo n'alabawo gaapu n'agiyingira. Lusa wadde omulaba nti yeeteeseteese bulungi okunnyonnyola ng'era azze n'ebikwate bibyo alina okuba nga nnyonnyola. Era okutwalizamu byavuddeyo bulungi lwakuba obwedda yeewala naye azannya yeewala obutakola nsobi. Yebadde azannya yeegendereza nnyo. Nga yeewala okukola ensobi. Okukola ensobi gye basobola omukwata oba mu luzungu baki. Naye wadde olaba ng'akoze preparation. Ekirala yabadde alabika nga ayogera mu generalities. Ng'ekibuuzo kino takitegedde bulungi. Akitambuze mu butuufu bwakyo. Akiddemu mu butuufu bwakyo. Obadde ayagala kiddamu mu ngeri erigino. Ekirala ye omupiira gukubira ku Segirinnya. Kwaguzannyira awo. Abantu bekawempe bagaliza nnyo Segirinnya omugezi nga tukyali naye. Kati otunya amalwaliro kati peki Segirinnya. Kubusiya kusinza ekibuuzo kyembuuza nga tukyaliwulira Segirinnya. Obadde agusambira ku Segirinnya. Wadde agusambira ku Segirinnya. Era n'agamba ajja kwogera ambulance oba 2 oba 3 bwekyo. Ninga ng'olaba bano ng'oggyeko oyo Nalukoola tujja motoka Kasacco wa DP. N'omukyalo ono atalina kaadi ye NRM. Oyo wadde olaba ng'ensonga bazijjayo kibuuzo bakitegedde n'ebibanyonnyola alinga abitegeera. Farida Nambi naye yagezezzaako ate ali nnyo yali badde omusuubira okupafominga obulungi ennyo. Naye bwedde alandagga nnyo ensonga n'agivaako. Teyepafominze kusinziira kapasite ye bw'erina kuba. Bwe ndowooza nze teyepafominze kwenkanankana kapasite ye. Wabadde olaba nti alina kapasite nneneko naye wano ate ekintu tekivaayo bulungi. Waliwo omukulu Khalifa Aganaga. Ensengeka ye y'ebigambo n'enkubaganya y'ebirowoozo. Nalabye abantu bamukozeko debate nnyo bano abadde balengera debate nga byadde etambula n'emikutu egy'enjawulo gyendimu. Naye nga obuntu bwe babagize nnyo bamukubaganyizaako nnyo ebirowoozo ku nteesa ye. Nze ate teyankoledde bubi nnyo. Niyandabikidde ng'omuntu gwe baatudde ne babrifinga. Kati ate biba mu briefinze nga bya waggulu nnyo. Era obwedde omulaba ng'ayogerera mu bintu binene policies ng'agezaako okuzinnyonnyola, ng'agezaako okunyula structure, agezaako okunyula ebintu ate byannyonnyola nga biri national, si bya kawempe yokka. Kati naaba ng'atataganyizibwa nga ndebikira bakufuna budde bumala bisoma kumala akaseera yali badde abeera beta. Kati n'atuuka wali yandebikidde ng'ali spirit nga ali ayagala kunnyonnyola Khalifa Aganaga byali badde annyonnyola. Naye ate waliwo n'ebirala bye bamuwadde byabadde ayitamu asoma. Bamufalaasiira awo. Kati n'aba ng'avuddemu baKhalifa 2 ayali badde omu. Naye nga generally bye badde agezaako okunnyonnyola yalese birala nnyo wadde olaba nga biri waggulu we. Ng'omuntu abimuwandikidde ate ali waggulu nga si bibye ng'omuntu. Kati n'atawaana nnyo nakyo. Ekirala obwedde ali composed ng'alinga agamba atwaliriza obudde. Ng'alinga bagambye nti gwe oli ovuze ku gaali ne bagamba tonyweza mayembe. Manya tonyweza bridge, tokwata bridge. Tonyweza mayembe. Kati naye bwedde afuba otanyweza mayembe
ne breach ate bwagezaako obutajweza nga ate eggaali eyongera kutaba butabi. Yes. Kati nebutabukako. Eyongerako misinde. Kati musajja wattu ow'engato nebimutabukako. Nebimutabukako. Ekirala obwedda ayagala kuleetamu bibye ebitali bimubuuziddwa. Kati alabikira nga yabadde outspotted. Nga yazza alina byasuubira. N'atukalinga birala. Kanaba nga ali bukweyiya. Okay. Forward nambi tumwogeddeko. Then tugatekawo Kasacha owa DP. Kasacha yomu ku bana badde nsuubira ntajja kwafominga bulungi. Niye yatuuse wali naye nga bw'ogamba nti ekyekango tekimanyi muzira. Yatuuse wali nga naye abulamu. Naye ng'olaba nti musajja muyivu. Yes. Olaba nga byayogera bitegeerekeka. Olaba nga abinnyonnyola ku level ya MP. Kasaja badde annyonnyola ebitugo olaba abinnyonnyola ku level ya MP. Kubanga agamba wano health center 1 2 3 kino tukifuule kino policy structure ng'olaba ebintu abikola ki? Abitegeera. Ninga abitegeera ne ku level eyo tabitegeera kwatega wa mutu wa wansi. Yabadde ate abitegeererako waggulu. Kati ng'alina okugatta wansi ne waggulu. Ne wadde olaba nga mukugu. Engeri gy'abyogeramu. Nga abibaddemu abadde abitambuliramu. Nga abyogera mu ngeri ya kikugu. Ya kikugu. Ng'era olaba naye era ayinza okubeera parliamentary material. Ani gwe tuyinza okugattako omulala? Abangi ababadde mu debate awo. Waliwo mutabani w'Obote. Mutabani we muzzukulu we. Oba muzzukulu. Simanyi bulungi ndowooza muzzukulu. Ow'Obote. Oyo yabadde asambira mabega nga Janzi. Ate. Anti olulimi lwe badde boogereramu nga lwategeera. Oluganda talumanyi. Kyeva talabikako muzina ez'Oluganda endala. Yaziriko okuyabukedde yagiriko. Yabukedde yagiriko. Yagiriko. Kati omukulu yabadde atunnyonnyolamu awo. Kyesimanyi mutabani w'Obote oba muzzukulu w'Obote simanyi bulungi. Naye nga ye agamba weekawo empaawo. Ng'era agamba nti bamuwe omukisa abatwalemu. Kati n'oyo naye yabadde annyonnyola ebintu ku level eyo. Agire mu kibiina kyabwe. Bwadde mundigida. Independent. Bwadde mundigida. Ekibiina kyabwe yakidduka mudda. Why? Oba kyamumye kaadi wadde tekina gwe kyaleesewo omulala. Kiyinza okuba kyamumye kaadi. Okusanga omuntu wa UPC mu Buganda nti yesibye ku kaadi ya UPC. Otero balabako. Bwe bali. Waliwo awo enaakulabyawo waliwo omusajja bamuyita Alumbwa. Bamuyita mwami Alumbwa. Kuva buto nga akaluka ba mwaka aka UPC. Talina bakyala talina baana. Yalumbwa ajja buzi batabani be yabeesonyiwa biki era buli omu aba amanyi era ffenna ekituka tusanyusaawo bayitawo walule ewalule wetulondera buli omu ekitusanyusaawo kyatusanyusanga ng'eki bino byonna tuba tuwuliriza obulu tubuwulira naye nga tulinza akalulu kamu aka UPC era ng'olukalonde batigenda olwevuga akamuze Yalumbwa yakatadde kakati musajja wattu obwedda agezaako okutemaatema ensonga naye one ekitundu takitegeera bulungi. Musajja tamanyi kigenda mu maaso awuliza buuliza naye badde faani nnyo wa Nsereko. Obwedda Nsereko bwe yeekola obusolosolo n'aseka. Ng'essanyu limutta. Ng'essanyu limutta. Ng'essanyu limutta. Naye musajja waali awo. Omusajja omunene oyo. Yabadde ayambadde ekiteejo ekya bbulubbu. Kakati okusinzira ku debate y'olunaku olwajjo kubanga olunaku olwaleero lwakubiri kampeyini ozikomekereza enkya bawummulemu ku lwokusatu then ku lwokuna kalukasuulibwe okusinza ku debate eyo abantu bano betwogeddeko nga ne Kasacha mwali Kasacha owa DP twogedde ku Nalukoola twogedde ku Nsereko Moses twogedde ku Khalifa Aganaga twogedde ku Nambi Farida wa NRM twogedde ku Luswa Luwemba ne twogera ne ku Kasacha. Waliwo omukyalo omulala wa NRM ndio Solomon Buka omuyita Bakaloddo oba biki niye baddemu naye tutunulye bano olowooza percentage ki gy'oyinza okubawa mu kalulu kano nga tusinzira ku debate olunaku olwajjo? Nalukoola ebitundu 95 ku buli 100 mbuga binnyingi zeezo 95 ku buli 100 basigazeewo ki ate buli bajja kufuna ezize kati bwe muntu bugabira zize bonna bali bekutwala kwezo kati abo tugende nga buli muntu buwezize 1
okubeera nti yeeyisanga omuteesa ali ku leve eyo yakikoze. Kye tuyita dimina okwekompozinga noba nga osobola okuba nti byoyogera obikkiririzaamu naffe tubikkiririzeemu. Dimina yabadde waggulu nnyo kati ng'oggyeko dimina of course otwale mu byonna ebyo composure okuba nti omuntu yeekoze mu yeeteeseteese bulungi okusobola okubyogera. Decorum naye yabadde nga wabadde ekitiibwa ayogerera walina okuba nga ayogerera n'alinda omukisa gwe. Ebibuuzo byonna yabizzeemu ng'ataddamu bibuuzo byennyini tebaabonyeebonye nnyo naye kuba nti ekibuuzo bakugamba kirana ne moderator akusindiikiriza oddemu kyakola kikyayagala naye nga gw'ogaanye. Oyo ebitundu 95 ku buli 100. Tugende ku Khalifa Aganaga. Tugende ku owokubiri kale. Ani yadi abadde owokubiri. Yabadde owokubiri. Ng'egyo badde batambulamu. Yabadde sijjukira bulungi. N'owokubiri kye ngamba olunaku baba nambeemu. Yabadde owokubiri yabadde Kasacha. Yabadde Kasacha. Tugende Kasacha. Kasacha naye yabadde alaga nti muteeketeeke mugonjofu ebyogerwako abitegeera. Ni obuzibu bwe bwabadde kutemaatema bya waggulu nnyo ku police level nga tatulaga wansi kiserengeta kitya. Tatulaga nti wansi kiserengeta kitya. Kati wokka we yafuniddemu obuzibu n'ebisigadde byonna yabadde abijjayo bulungi. Percentage omuwa mmeka? Kasacha nga 72 ku buli 100. Yagezezzaako. Yes. Owokusatu yabadde ani? Owokusatu sinziira debate nga bwe yagenze. Omukyalo oli ataafuna kaadi ye n'alemu. Oba kalidde oba ye kaloddo. Oyo omukyalo oyo. Oyo omukyalo yakutte kyakusatu. Oyo we n'alemu. Omuwadde ekyokusatu. Ekyokusatu. Muwadde ekyokusatu. Wadde olaba nga alina ebirowoozo. Wadde si byakikugu naye ng'alaba afuba okwagala obiteeka mu ki? Mu nkola. Percentage omuwa mmeka? Oli yabadde mu 72. 72. Oli nga 58. Tugende ku Farida Nambi. Era ye yabadde addirira era. Mu kyokuna. Si kyakuna? Yes. Mu kyokuna. Nga 54. 54. Tugende Khalifa Aganaga tumumaze tunamumala. Tunamumaliriza. Khalifa Aganaga. Kati Khalifa Aganaga wabadde waniya omulala atema. Luso yagezezzaako. Luso yasinze Khalifa. Yes. Luso yasinze Khalifa. Oba muwa mmeka? 45. 45. Khalifa omuwadde mmeka? 38. Musajja ng'omusizza nnyo. Khalifa Aganaga 38. Nsereko Moses n'ayingirawo. Tetulina gwe twerabidde yaawo omulala. Balinga babeka abo. Kasacha twamwogedde siko kiri? Balinga babeka. Kuba kati wano tu 7. Waliwo omuvubuka awo omuto wa PPP. Mwerebidde erinnya lyo omuvubuka asinza ate bado yasinga owa People's Progressive Party. Oyo asinga Aganaga. Oyo amusinga. Era asinga ne nani? Ne Luswa. Yasinze ne Luswa. Yasinze ne Luswa. Wadde olaba nga akyali muto ninga byayogera abitegeera. Omuwa mmeka? Kati oyo tulina omutwala asingako bano ze tubadde tubawadde mu 5 n'ekintu. Kale ndowooza be bw'olugutuleseeyo nsereko Moses. Yasembye oyo. Ne percentage mmeka? 15 ku buli 10. Naye musomesa. 15. Musomesa omusajja omuwerere ddala zire zisemberayo ddala ku wansi. Sikatoga ne kumuwa bubi. 15 ku buli 10. Oyo yasembyeyo. Yasembyeyo. Kale byebyo twogedde olunaku olwaleero kwembozi muyujji naye nga tusaba kaluke kawempe kongera otambula obulungi. Electoral Commission yongedde okutangaaza negamba nti okutusooka naggwa bakali mu control. Bino tubadde bagamba nti ate Electoral Commission malabika nga abagize ngati akalumwe kali mu control. Kale katumalirize tweyanza gye tweyanzeege tubagaza kaseera kalungi mweraba.